lwaki toyagala omunyeenya nsonga zireero Now we're
Somebody go kalumba kayiba kakuweza. Omusajja nga muwanvu ng'omuti gwa kalitunsi. Omusajja munene muwanvu omukyala mupika obulamu bwense. Amasiba nga nakapa eyo gitunulu yogirabe. Mwenekenyaniriza omusajja olw'amasiba ga Katonda. Allow me to introduce you Sir Michael as well as let me welcome you. Omusajja afudde wala naye olaba obuvuze n'ojja muyayiko okusinzira gy'obadde. Omusajja onabadde wala ne muganda wange oyagala nnana olwo oyagala nnana kukkiriza olaba obuvuze n'ojja dokita wakyaliyo oba olina mwana gwegiyeeko nze kuba nze namba wano kyaliwo dokita byansize namba wano kyaliwo ono ye namba 2 ani awakane meya owakana nze namba wano kyaliwa wa dokita nze namba wano kyaliwa dokita ono ye namba 2 kati gwe namba 3 kale meya abasigadde kale kola boti mu mbeera ya
gwe bw'osanga abakabanga nawe okola ki? Gwe mukulu oli mukaabi oli mudogo bw'osanga abadde olukuba endongo ikugirawo bw'okizeewo awo tugende twagala kuggala nsonga zino. Omubi ennyanja muzemuyo Mike sagala kuchitinga. Mike sagala kuchitinga. Kasoge kano. Nkujjayo nga njagala onyimbira kayimba kange mu biti. Okay. Omubi ennyanja muzemuyo. Wanti. Akashara kano kebalina olivo. Hey. No. Doctor. Joy. Asante sana. Dagirai omubinya atanduye yadazungu wange matansoze kirigamu abalokezi ate mama botoga nawe mbutendere ate mama bali obubako notukawo ate nutubulinda future musi wakulabanga sabakanyamba ebimwe bikomuna biyimanyi kukeruza tasaidde Joy Magaze Emsai abakyala batuuse omukwano gutayise bawe ekitiibwa moja kuita mungu ebitabaganya bwange kuba n'ensingo abamu emitima gyammwe tegimanyi kutegeeza ntasaanidde
inanishivu tebangwe ninasonga emanya fayi shibikai dichenyi nyanyo wani wadada chana nakapika chana nyo waji Dr. Yanzi Matura Never